Bwetyo poliisi evunaanyizibwa ku kutaatira obutonde bw'ensi mu disitulikiti ey'e Lwengo bwerabise ng'egezaako okutaayiza abantu abasangiddwa Lubona nga bali mu kukolera mu lutobazi. Dduka ono abadde ku kyalo Kalugulu era basangiddwa mu lutobazi baagadde okugezaako okudduka poliisi ne balemesa ng'eno bwe wandagaza amasasi mu bbanga n'omukka ogubalagala. Bano poliisi bakungaanyizza mu kifo kimu olwo nno ne batandika okwewozaako nga bwe balima okunoonya kigulira magala eddiba. Bino byonna poliisi tebiwulizza kyekoze kubadde kutandika kusaawa buli kirime ekisangiddwa mu lutobazi. Bannannyini nnimiro bano bakakiddwa okutandika okuziba emikutu gy'amazzi gye babadde baasima mu nnimiro zaabwe era kino kitwalidde ddala akabanga akawera. Babadde balumiriza ne ssentebe w'ekyalo kyabwe ategeerekeseeko eri Aluswata nga naye bw'akulira mu lutobazi lwe lumu. Simanyi naye nga mmanyi nti wano wa chairman Mr. Aluswata naye ddala simanyi kuba naffe tuva eri Kiwangala naye nga ye waawo amakange gali sayidi awo. Naffe ffe twakajjayo naye twasanga walimu. Ono asazeewo n'awanika era ne yeereeta awabadde abasirikale ne yeetonda ate ye ne yeegaana nti ye talimira mu lutobazi. Nze bakubye enduulu nga bagamba nti eno tukola ki tufa naye ne mbagamba exercise etambula sinnakola ki sinnaba kugimanya era byebigere bino. Mu balala basoyeddwa ebibuuzo mwe mubadde abavubuka abategeezezza nga bwe baliko omukulembeze w'eddiini gwe balimira. Yatugambye tujje kukalina ne batugambye okene twaje ngaha gukora akazi dukorera Twaza Kayemba ntabwo twari tuzi ngaha yuko bibujijwe gukora ariko twari dusanzwe dukorera ibintu hariya ku kigo ku bafazi ntabwo twari tuzi ngaha yuko yoba afiseho imirimo. Omukungu wa disitulikiti ey'e Lwengo Mary Jude ategeezezza nti basazeewo okusanyawo ebirime byonna ebyasimbwa mu lutobazi kubanga abantu babadde tebakyawulira ate nga bamaze ebbanga nga babasomesa omugaso gw'entobazi. Entobazi luno lukulu mwe bajja amazzi mulimu ebinyonyi eby'enjawulo okugeza nga ŋŋaali mulimu olutobazi luno lusengejja amazzi olutobazi lumira omukka omubi. Ebiggweredde ng'abantu 15 be bakwatiddwa banyonyole ekibalimisa mu lutobazi nga ne ssentebe w'ekyalo kyabwe tataliziddwa. Ssentebe agende ku police headquarters Embiriizi akole statement lwaki abadde alimira mu ntobazi era abeere n'obuvunaanyizibwa tumuwe obuvunaanyizibwa obw'okuloopa abantu bonna abanaddamu ne beesenza mu lutobazi luno olw'e Kalugulu. Abakwate batwaliddwa ku poliisi e Lwengo n'ebintu byabwe byonna bye bakozesa mu nnimiro zaabwe.